Utegede no wa pastor game bayimba gwayimba nayi. Yes. Are you serious? Your birthday. Your birthday. Take him. Oh. Hey. Hello. Yes, please. Hello. Hi. Good morning, ma'am. Good morning to you. How are you, my dear? I'm fine, thank you. Am I speaking to Pr.Justine? Yes, please. Oh, okay. My name is Apostle Elizabeth. Okay. And I work for the Arena of Life International Ministries in Muyanga. Okay. Yeah, and we have a foundation, and we are here today. We want to contribute to the vulnerable poor in Uganda who are hit by the COVID-19. Okay. Yeah, and we're working together with the ministry. We're working together with the Ministry of Health and then the World Health Organization in the World Food Program. So we are looking out for people who can be on our task force, so that we can help with the vulnerable poor, the Christians in Uganda, and also the non-Christians in Uganda who need our help. Okay. Okay. Yeah, so we were told that you're a young pastor in Uganda, and we were so much interested in working with you. You also are a musician, right? Okay. You are a musician? Yes. Oh, very good. So we want people who influence young people and people who are known to the Ugandan people, okay? We had spoken to Pastor Bugambai. We were told he's your senior pastor, the artist. Okay. Yeah, and he actually he went ahead to recommend you. So we wanted to see if you are available this coming week. What do you exactly want me to do? You want me to come? We want you to be part of the task force. Where? In Uganda, here in Uganda. No, like where exactly in Uganda? No, like I said, our offices are in Muyanga, where we have the Arena of Life International Ministries. Yes, so we're going to come together with the Ministry of Health in Uganda, and we're going to come together as well with the World Health Organization to give out a lot of essentials. Okay. Yeah, so we don't know. Are you available for us? We're going to have transportation available for you and the rest of the team. Okay. Which one is your number that I can get? Okay. I am going to give you my Ugandan representative. He's going to give you all the details that you need to know, okay? You can talk to him. He's right here. Dennis, can you talk to Pastor Justin? Hello? Yes. Ejibali. Mukama yibazifu. Amina. Ibanango oluzungu ndabo mpulira obuna bungi kiki. Omuzungu obuntu kyofuna bulungi. Mbofunye. Nze bampya katongolo mutongole. Anti kati diwe eno nabadde njisomedde mu pastor nangamba kubireko. Okay. Tukikwasaganye tulabe engeri gye munaakibeeramu naye kati obuzibu buli ku ssente simanyi baadde bambuuza baba bagenda kusasula gwe oba basasula pasita. Anti kati omukyala abadde ayagala nzije. Ayagala ojje naye kati mu kujja okwo mubuuza nangamba kakumpe mbuulire. Anti kati ayagala ojje mu kikwasaganye bino ebintu bya corona biki kubanga kino organization inene. Naye kati nga baagala obeere part of the artists aba bagenda okubayambako okuba nti mu bino kati ng'ebyokuwaayo nti bawaddeyo mu gavumenti batwalidde abantu ebintu ebityo kati balina ba artists baagala okuassociatinga nabo kitegeera. Kati then kati nga ekizibu kye balina kiri kimu bo babadde baagala gwe naye ng'ate waliwo ate abamu abaagala mubeere ne bugembe kati bikyabasobedde gwe oyinza okujja n'oba ng'obeerayo oba batwale bugembe simanyi kuba ndabuuza pasa bugenda nga nsooka enjogere naawe kumu ababiri baagalako omu kyekitanategeera baagala tujje tukole kitubeerawo bubeezi
Ngokubeerawo nti association eno ng'ekwataganye n'abayimbi ng'omuntu anabeera ambassador okitegeera kiki ekitusasuze okukola omulimu ogwo kubanga this is an international body as in US body eri funded si byakubeera bubeezi just kirimu ne ssente kale kati badde nsaba ku namba ye nja kwogeramuko ne pastor nja kuduma naye mu kulowooza okuko olaba nga batwale gwe oba batwale pastor oba olina sooka mumubuuza kansooke njogereko naye tiketi kansooke twogereko naye twegeye omulina awo oli waka wuwe nze ndi wange oliwo tembeera mwenna anna bulijjo mbadde manyi mubeera mwenna tetubeera kwenna wanje omanyi nti bakwogera nako nti simanyi alayika ayinza n'okukuwasa naye abantu omanyi balina ebigambo nedda nze nafumbirwa ddayirawe nina ne wafumbirwa dda wali tosobola kuddawo kulinda bugembe muzumba wafe oyo oba awasa ddi bannange ajja kuwasa ajja wasa alina gwalaba leka kumubuuza nga omulabe kati okimanyi ti olwaleero birthday eyo iye okimanyi birthday ate oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki kikini lwaki mwagala nnyo ssente kiki mukazi gwe naye musumba gwe Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jesse. Happy birthday to you. How old are you now? Yogere myaka gyo tujjeko radio. obuzibu najerabira Pastor Justin. Oli otya mukwano? Olwaye bwofunye eddiru mu bazungu wenna okkakkanye bannaye sente zaagalwa badde ngamba abatatya korona abatuyita naye gwe tokolerako bwereere nti engeri waliwo embeera za korona ebya sente mbireke bannange mukwongere omuzungu mukwongere alo omuzungu. Please talk to this lady, Pastor. Okay, Pastor Justin. Happy birthday to you, my love. Thank you. Kale gwe gendo lye cake yo tuleterako. Thank you. By the way, message from Kadimanti. Happy birthday to you. He loves you so much. Oh, I love him too. Kale gwe bye bye.